Kitalo omukulu ono yafa ayitiddwa nga Gerard n'abasinga temwamanya enfa ye yali etya. Omukulu ono yali atamidde bw'atyo nga takyategeera kikiddako era ne yeekuba mu mmotoka nga atambula newankubadde abamuli okumpi balinga bakwata bukwasi katambi ate nga we baseka mu kifo ky'okumuyamba naye bannange Abannayuganda tusaana tweddeko anti abasinga mwe mwalengera bulengezi keesi nga bagiwanise mu bbanga olw'amala neegwa naye ebiseera ebisinga omuntu waba atamidde bambi tugezeko okubayamba lwa nsonga ekiba kiddako abatakimanyi. Ate ye omukulu ono yavaayo n'ayogera ku nsonga ya Muna ey'okuyingira ebisiyaga n'abantu abasinga baavuddeyo ne bamwambalira ne bamugamba ayogerako byaki nga naye yeeyisanga mukazi. Bannange luno olutawo lwennyini anti baamugambye ensonga zino aziveemu lwa nsonga naye byakola biringa by'abakazi beerere n'ebinasingako awo ngenda bambi kutuusaako. Ate ye tikitooka bagenda kubanga bamusiba Nakankaka ebibye tebinnaba kugwa mbikuleetedde maaso awo ngenda bambi kutuusaako naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG temukwani wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatinaba kusubscribinga darling beera ng'osubscribingako na ku notification bell ayi tubeere nga bugwire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba ate ye Hajati Kaloddo akulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita naye nga sinnaba kwongerayo madde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga etuuka ku gwe kikwatako munnange nno nga kwongeddeyo manyi bya Muna ne Derrick abantu abasinga bayibagobyemu okuba nga temubyeyingizaamu lwa nsonga Muna she's above 18 ate nga kyakola akimanyidde ddala naye mu maaso awo ngenda bankutuusako vidiyo za Nakankaka anti olwete lunaggwa bakadaama bayitiriza okwekalakasa mbu Nakankaka akola ki ababba batya byonna mbinda maaso awo ngenda bambi kutuusako. Ate ye Aviator ne Mina the Queen batabukidde Don Asiyah anti bamugambye Don Asiyah bw'ateesonyiwa kubanga aboogerako ng'ayogerera ku mukyala w'oli bagenda kubanga bamusiba era nga essaawa yonna wakukwatibwa era nga bagenda mukola ka MC10 full figure ke yamukola mukwano ensonga ezimu mwandibadde nga muzeesonyiwa saagala mbe nga mboogerera ati kambeere nga mbakutuusa. There's a donkey I've seen here on the internet. She's trying so much to abuse my girlfriend, so much. But if you push it hard, I don't know where you wanna end, but I don't want you to be there. Don't push my nose way too hard. I might clap back, and you might not like it. This is a warning to you. What I will do next, you may not like it. Mpulidde Aviator ng'ayogera ekituufu kiri nti Asiyah yawuddamu okwogera ku Mina the Queen tugenda kukwata tukusibe nga yasiba 10 ne Sefuko tukuwoneko okuba osusizza omumwa gwo owalampa n'ebitakwatako Mina ovuma waaki oli mwenkana oli omwana nga namulabako olaba nange nakkiriza Asiyah oba toyina byakukola tugenda kuggalira mu bitiibwa ebingi nga ndi wamu n'Aviator tujja kuggalira kuba twakoowa dda kuno omwana tuze n'okujja ku live ng'alina ebijonjo mu maaso talina wanaabira maaso asula ku lubalaza n'asawo ye information bazimpa bane ono mwana mumuyambe pasi naye nsobedde ivoli mugenda muyamba gurupu eriwo ngeya ivoli bane banaku bonna basiwufu damage ngolabye nga aliwo ategeera awe mulabu w'emuzi ngolabye nga ayinza okupiikinga obongo butebukola ye musiwufu okusinga ivoli nonsense bale bana balaga buba balyanga bwakabazi omwana omutala alina na mwana nga nange alina abaana bakulu asobola nga mama mpayo emitwalo 5 gimbeeremu lwanyinza osanga kawala naye kakwana kafunaze nkawa mama mpayo emitwalo 5 zimbeeremu nyinza osanga webinyibwa n'embiwa banobisasula ivoni tolina alina akakere kagamba nti ngengengenge daba ofaanana daba ofaanana daba oze mu live laba enviiri bane ivoni muwa obuyambi daba enviiri bannaaye daba ebijonjo mu maaso kankute wano paasi ngolole